Yes, nkwaniriza akadde kano wasibye otya oli otya gwena followinga Fad TV nenkwebaza negamba nti kyowakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga ate nonyiga ne kale ebya Ajati ku Luthuumu munnange ku Luthuumu gumiisiriza eba yali ku Luthuumu muzaata ensonga zikutte wansi ne waggulu onavudde n'abyegaana ebyokwewa obutwa oluvannyuma lw'okutegeera nti no Akram yafunye omukyala omupya ngenda kwambi kutuusako byonna oli otya gy'osinzidde okubanga ofollowinga Fad TV UG waliyo KBTV UG kusaana KRTV Uganda Now ankusaba negamba nti followinga YouTube channel ezo ojja kuba ofuna ebyakabi era ebyomutawana kubanga ekyamazima content gwenteekayo owange aligumite content wange aligumite olw'ensonga nti ayina value ojja kufunamu bingi nnyo ojja kukipingibwa ng'oli updated bagita Fad TV UG Fad UG News akosa ne KRTV Uganda Now musajja mukomangidwa nga Akram gumisiriza agiko nako olw'eggulo yafulumiza ebifaananyi ng'alaga nti munnange yafunye omukyala omulajukira empapula za divorce zabadde zikyali ku pending empapula za divorce zabadde zikyali ku pending nga ziri ku pending nga tanazaapuluvinga nga tebaddawo kuzaapuluvinga nga ziri ku pending naye munnange akadde kano omusajja teyalinze napapula kola ki kuggwa teyabirinze wadde teyabirinze wadde yafuniddewo omukyala era ng'olunaku olwo yakonfamize era abantu bangi baavudde nga bagamba ndi ku Luthuumu mbu yeewadde obutwa oluvannyuma lw'okukonfaminga nti musajja mukulu Akram gumiisiriza nti yafunye omukyala omulala gwe yapropoozinze wabula Ajati ku Luthuumu avuddeyo olunaku olw'olwaleero n'abyegaana n'agamba nti ebitambulizo ku mitimbagano si bituufu yagamba nti esiyinza kwetuuka kwegyosa kwewa butwa era ngo neyavudde nakonfaminga n'agamba nti ebyo munnange nze awo situukawo era nti ebyo bibeera mu firimu manya abo mu firimu be beetuga ne beewa obutwa ono agamba nti munnange nti ye mukyala agumidde era mukyala mulungi essaawa yonna wayagalira aba asobola okufuna omusajja bigambo bya mukyala Ajati ku Luthuumu muzaata yali mukyala w'omugenzi yagambye nti ebyo si bituufu mulekeraawo ate munnange ateddamu ate okutambuza nnyo olwokusaata asusse mulekeraawo munnange ebigenda mu maaso byebyo Akram yavaawo ne yeetondera mukyala ono omukyala ono okwawukana ne musajja mukulu Akram kyava mbu gwenzi mbu Akram mbugana amaaso manyi bagamba amaaso ag'abasajja amaaso gano bwe gati mbu gava gabenzi era mbu musajja mukulu ono Akram mbu yali musajja wa bikyala nnyo nga musajja wa bikyala nnyo era nga mukyala ono Ajati nga bimunyiiza n'agamba nti gwe musajja mukulu sijja kukusobola onsusseeko tukite Akram n'agezaako okwetonda n'amugamba munnange nsonyiwa bikyala mbitadde ngenda kugumirako ggwe nga wa omukyala ng'anyiize omukyala yagaana okumusonyiwa era ng'ebyavaamu ku processinga divorce papers naye ate divorce papers ziba zikyali ku pending ndowooza Ajati kali mu kwerowoozamu labo banaasonyiwa Akram yagenze okulaba nga Ajati atute time nnene ebbanga ddene ate nga ye ebikyala biraba biyitawo bitiba n'agamba owaayi nze gwe sijja kukulinda ebikyala ku bino ebikyala ebiyitirivu abakyala abayitirivu basinga n'abasajja neesibe ku ggwe maama yafuniddewo dde ekikyala kyeru bitya ate ayagala nnyo ebikyala ebinene ayagala ebikyala ebinene biwanvu biringa mirongooti biringa miti gino emiti egy'emiyembe yafunye dda ekikyala yafunye dda era mukyala mukazi wattu Ajati ndowooza abyekanze ku social media kyokka nga badde alinayo essuubi erikola ki erimusonyiwa
wabula ebyokwewa obutwa byegaanyi n'agamba nti si bituufu kubanga bangi babitambuza ku mukuto gwa Facebook nga bagamba yeewadde obutwa ali mu ddwaliro ali bubi nnyo olw'okuba nti Akram yakoze ki yamusuddewo nti divorce papers okuba nga zibadde zikyali ku pending Hajjati abadde akyayagala Akram naye ate Akram ye nga tajja gumiikiriza divorce papers kubanga lizimaze ku pending nga ziri myaka nimanya nga ziri myezi almost ndowooza nga 5 ku 4 ziri ku pending ate nga yo already ebikyala ali abirina nga biyitirifu n'agamba waayo lwakiserondera ku ebyo bye nali mpepeya nabyo ate oba yanangirangira dda nti no munnange nzuŋŋana mbakazi wa Akram kiraga nti yagezako okuba nga yeetundira mukyala ono mukyala Kulusuumu mu mwaka gwa 2023 ebiseera ebyo munnaye nga mbiranye nga butandise okukyawagana nza mujjuka ebiseera bya Piti Nicole alyoka agambye mbu musajja mukulu Akram yali agezako okuba nga amusaba ebinankani ebyo ebisoobooza mbo waliwo n'omukazi yavaayo nga agamba mbu Akram simala yamuvugako mu mmotoka nayagala omusaba ebisoobooza mbo era Akram yavaayo n'akola ki neyeetula ne mukyalo ono Hajjati nga amaze okuprocessinga divorce papers Hajjati ya processinga divorce papers si Akram Hajjati yazi processinga yabitandikawo era nga zikyali ku pending nga kiri ali gyali ye nga yokola ki okonfaminga ti munaye zikole ki sayiningibweko baawukane mu mateeko baawukane Akram already yali yasayininga dda naye nga amanyi nti oba oliawo Hajjati ayinza obutasayininga n'akola ki n'agamba nti zikansolingibwe maama yagenza okulanga ebbanga lyetooloola n'agamba omukazi aleka yankoowa kaneefunira ekikazi kiki ekikazi kyeyafunye kyerubitya naye ekinene bitya kiringa oba omuti gw'omuyembe kyagejja bitya kirengera eggwe oba kikazi kizungu oba kikazi ki oba kyaggwanga ki oba kyebuyindi oba kyemu Australia eyo kugambirira bikikambwe bulala naye nga followinga ne KBTV ne RTV Uganda ndawo commenting ate osigale nga hoji followinga bagita Fadi TV bane updates zina value Hajjati abyeganye ebyokwewa obutwa n'agamba nti sitanaba kwewa obutwa kubanga bannamawulire bangi bagezaako okubanga bafuna information eno ey'okuba nti bagamba nti yeewadde obutwa kubanga eri bannamawulire abakola amawulire ga entertainment abakola ku mativi ag'enjawulo bagezaako kubanga bamunoonyanoonyakokko bakonfaminge balabe naye abagambe nti temutawaana nze ndi taratibu nga luwombo lw'amagi ndi taratibu sirina buzibu wadde n'akamu mbuye bulungi mbaagala nnyo